gakwata kumwe bannayuganda mwennyini abali ewaka namwe ebiso kinomu abakyali munsi gye musiisidde naye nga ate mukimanyi nti buli kyemukola kyonna mukikola bukiddaaka nammwe mbatumiddeyo kasube nti muli bulungi bwe nvaako naawo ne ndyoka ŋŋamba nti okubuuza kuwedde ngenda tandika n'akalowoozo ka leero. Akabalowoozo ka leero kagenda kuba kampimpi kubanga njala kukola mu KIGULA LUJJI. Naye before nga sinagenda kalowoozo ka leero njagala buli muntu obeeko ogenda okuwandika ensonga ze ngenda obagamba olwaleero ate muzeetegereze bulungi nnyo. Bwe mmala ozeetegereza bulungi nnyo tulyoke tutegeere ensi nga bw'etambula kubanga saagala balwisa. Naye ndowooza nga sinagenda eyo wala nnyo njala sooka kuyisaawo bulango bwa bakama bange naddala obulango bwa struggle mbuyise obulungi nnyo. Era okusookera ddala njala kusooka kuyisaawo akalango kano. Mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako nga bulijjo njala batuusako obubaka buno. Akakiiko aka National Unity Platform abakulembeze mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada bweponda bannayuganda mwenna abaagala okufuna omukisa okugenda okukyalako mu Canada n'okwetaba mu mukolo ogutegekeddwa First Lady waffe Babi Itungo Kyagulanyi n'agendayo okukyalayo baguyise the International Summit on Gender-Based Violence 2022 ng'omukolo guno gugenda kubeera mu Canada. Tugenda kubanga omukyalo ono First Lady akyalayo era yagenda okubeera main speaker. Omukolo guno gugenda kubeera ngenda kuza omwezi 3 n'omwezi ogwokuna omwezi ogwa September mwaka 2022. Gugenda kubeera mu Panamonte Boutique and Convention Center 220 Humberline Drive gugenda okubeera era n'ekirala gugenda kubeera ndoza ekifo ekirala ekyokubiri oba mulina okubanga musinkana bakiyita Etobicoke Toronto on M9 V5Y4 Canada gugenda okubeerayo. Ne bakugitegeeza nti nno omuntu yenna eyandyetayageze okwetaba mu conference eno tabamiruka omukyala omukulembeze gwanga gyagenda okuba nga gyakyalamu kijja kwetaagisa okuba nga ofuna information eno entuufu eri bweti. It is an international summit on ending gender-based violence. The First Lady Babi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details WhatsApp Doreen on +16 4792 90340 or Madame Adrien on 707 366 9727. Register through our website info at register info at torospiley.org. Registration fee is $300 Canadian. Event will be on 3rd up to 14th September 2022 in Toronto, Canada. So namutegedde bulungi. Bakugenda nti omuntu yenna yeetaaze okwetaba mu mukolo guno ogw'omukyala omukulembeze gwa gagenda okubanga aliko nga gugenda kuba gubeesinze ku butabanguko obuli wakati w'abakyala era ng'omugenyi omukulu ajja kubeera omukyala Kyagulanyi Babi Itungo. Naye nga abaneetaba mu mukolo guno abaneetaaze okugenda okubanga mwetaba mu mukolo guno nga muva mu nsi zonna ez'enjawulo nga muli bannayuganda mujja kuba mwetaaga okwogerako n'omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku nnamba ye ey'obwannannyini eri ku mutimbagano gwa WhatsApp ng'eriko akasalaba 167729030 oba omuntu omulala gwe bayita Doreen ku ssimu ye eya 0703 oba ya 070 366972 osooka okubanga okola ki nga weeja sitalinga okubanga ogenda ku mukolo guno ogunaabaayo mu ggwanga erya Canada mu mwezi ogwa September. Bwe nva kwakono ne ŋŋenda akalango akokubiri. Mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga erya Amerika mutegeezebwa nti ejja kubaayo okwekalakaasa okw'emirembe okutali kwa ffujjo nga kuteekeddwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Maayi nga guno nno omulamwa omutuufu gwa kuresistinga Muhoozi Project. Say no to Muhoozi Project and the violation of human rights. Kunga. Venue ejja kubeera Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham. Essaawa zijja kubeera 2 oba saa zijja kubeera ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugezaako okulanga tutegeeza abantu bano basobole okubanga bategeeza bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga erya Amerika nti twagala kukomya effujjo n'ejjoogo eriri mu bukulembeze obwefuutiise mu bantu bannayuganda batayagala
ngera tugeza okulwanyisa project ya Muhoozi okuba nti etambula mu ggwanga erya America. Muno tujja kuba tulwanyisa project ez'omukulu gwe bayita Artigo Mande, agent wa NRM, ono nno ng'abeera Texas. Yagezaako nnyo okuba nti aorganizinga bisemina ne biconvention eby'ekiyaaye era nga bino biri Boston gye bigenda okubeera. So nno buli wuntawoolaba ekintu kyonna ekiriko omukulu ono gwe bayita Artigo Mande, Artigo manya nti nno kiba kikyayi. Era nga waliwo ekiconvention kye bayita Uganda Diaspora Culture and Tourism Events. Era kino omwami we Mande Artigo yakiri bulungi nnyo. So kiri gy'oligo mu Uganda okugenda oba butagenda, naye ng'ekikulu kiri nti buli gye mutta mugenda mu bintu bino nga bano abasajja babitegese aba gavumenti, kiba kitegeeza nti owagira obutujju okutta abantu n'okubawamba. So nno mubeere begendereza nga mugenda mu nsonga ezo. Obulno obulanga omma bukomezaawo mpa ngenze ku nsonga entuufu eyandeese. Ensonga entuufu eyandeese njala tandika n'ekigula luggi kya leero. Mu kigula luggi kya leero njala mutagingire omukulu gwe bayita amanyi mu Uganda music ono nga tannajja owabavubuka bano ababa na Uganda bayimba music nazo edda twalinangawo ebibiina bya kadonkamu. Tulina ebibiina bino biyimba music omulungi omuseeneekerevu nga tuwulira amaloboozi endongezaawula amaloboozi ag'enjawulo. Mu bibiina bwe twalinamu ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Naye kati ennaku zino ekigambo Lukwata tugenda kikozesa nnyo ddala ku basajja abeefuddemu mu kukwata abakazi nga babakaka akaboozi ak'ekikulu. So no njala mutagingire omukulu ono kubayita Muhoozi Kanyirugaba oba Muhoozi Laaga naye yali registering mu kibiina kya Lukwata Gita Singers omu Lukwata ekikwata abakazi by force ate nga nakyo kikyamu. Mutagingire omuvubuka eyayita Frank Kasumba yagenda ku ledia atabanka ayogera biri ne muteeko video njala abereko. Njala mutagingire Yoseri bahorota abasajja mutano wakale kyensira embezede nsanga bisiba abereko video kubanga ye mukulu akulira Lukwata Gita Singers yabakwasi. Lukwata Gita Singers kubanga mwana mujimu ava ku ngozi. So ono Lukwata Junior obanga yakwata omukazi ate nga sigwe guso kitegeeza yagujja ku omuze yagujja ku ngozi. Renso nga nekitalo tunajjukira mu byafaayo nga ze okutabangula eggwanga Uganda yasoka kwagala kufuna bya buwangwa bya Buganda nagezaako nnyo abalagirira n'abambejja ne bagaana okutuusa lwe yasanga omukyala omubobevu omukyala omuto ennyo omugenzi kati bambi alla yamujjula bakati namujjula gwe yasobola okuba nti akonvisinga n'asobola omutwala. Kati abakulu abasinga balaba omukyala ono omumbejja balowooza nti ono yazze n'ono akole ki asobola okuba nti bamutuusaako emikolo okuba nti asobola okuba nga wamba eggwanga. Kumbe tebamanya nti baali beereetedde kizibu. Era omukyalo ono bomumbejja ono munnange bw'ati bwe yamala okutambuza Museveni mu ngeri zonna ezisoboka ate n'amala Museveni n'amwefuulira era n'akwata omukyalo n'amutuusako ogobulisa maanyi. Omukyalo ono yagenda okudda mu makaago okutegeeza bbaawe bambi omukyalo ntiyasobola kuba nti agumiikiriza ekintu kino eky'okumutuusako ogobulisa maanyi ng'omumbejja ono yali ayitibwa Ntale ya Bwera. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala nga mumanyi abambejja ba Buganda. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala naye lwokuba nti Yoseri Babulota obusira omukulu wa Lukwata Gita Singers yali amaze omutuusako ogobulisa maanyi. Mukyala ono bambi teyasobola kukigumiikiriza ne yejja mu budde. So yembeera mwannyinaze Shimba Kalungi gyalimu essaawa ziro nti eno famire ya Lukwata Gita Singers ekulula Yoseri Babulota obusira mutano wa Kalejezi yaleeta muzeyizedde omuze gw'okukwata abakazi era n'abagiwagira bonna bawulira. Bw'owulira mwoli Frank Kasumba naye mukwasi w'abakazi mukazi w'abakazi Fuge kugamize ate njala tegeeza bannayuganda nga sinagenda mu kigula luggi. Njala mutegeere bulungi nnyo nti nze Abanyarwanda b'ennwanisa ke kabinja kana akali mu gavumenti akaaga okutwala eggwanga lyaffe si Banyarwanda bonna. Endowooza y'abantu bano abamu mu gavumenti ndowooza nfu nnyo eri Abanyarwanda bategeera okusinga kana akabinja k'abanyampi. Eno Lukwata Gita Singers family ne Lukwata eri wabweru wa gavumenti abatulooza nti bagezi nnyo. Eno Lukwata Gita Singers ffe gitulwanyisa eri Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga Museveni. N'okuba nti ono yayiika Windows y'ensonga lwaki bo emirimu gyabwe gya kukwata bukwaso. Lukwata Senior Yoseri Babulota abasala mutano wa Kalejezi njala ku video eno ne Lukwata Junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba njala ku video eno. Mbabulira history owa Lukwata Senior gwe yatuusa ku mumbejja wa Buganda eyamutuusa ku mpewo n'emisambo gya Buganda ate n'amaana amwefuira n'amukwata. Omukyala eyali omumbejja Kalaala eyali omumbejja Kalaala gwe yatuusako ogobulisa maanyi Ntale ya Bwera era naye bwe yavaayo eyo kintu kyamusukako n'agamba no siribanyira kigamba bba wange omukyala ono yejja mbudde. Kyembagambye tte mwannyinaze Shimba Kalungi ayinza okuba kyayolekedde essaawa zino olw'okuba nti bamusindikira gwe tuyita babysitter era kyovula Muhoozi project yayimiriramu tekyatambula due to the fact nti Muhoozi Laaga Lukwata Junior
Lukwata Junior alina stress ba depression okuma twamula bisanti yakwata Shiba kalungi kati stress zimutambu ekyobola ne babysitter kuba sindikira Shiba naye ali awo watambula matanka ne kuba naye yomu kubali mu lukwata jita singazi omukulu no barubaruga hara lukwata naye yomu kabinja kakwata bakazi era nga ne ku university balinga akyakola degree ye ate ne gyatakola bulungi bamukolera bwe yayitanga wale mukolera coursework mu hotel mu nyumba ze yaberanga mu isadize zentinde eyo era ne yakwatanga abawala aba university ogunda bagamba njaguza nya government ngewedde kuba musibe oyo ne ali mu lukwata family lukwata kati mulabanga babysitter go batwala kusindikira Shiba mukume ku mubutayogera mati toyogera sirika nga ne ali mu lukwata family ngana junior oli lukwata junior mhozi kanyirugaba wali then ne lukwata senior nga byo batudde mu gwanga then wewunya abana bafawola kibagenda okufacinga kigenda kubeera kibinyo so lukwata family njagala bere kuno Janet Kemba bazijalo bere kuno muhozi lukwata senior njagala bere kuno ne junior njagala ko Audrey Kulabogo oboseza tunde biwowo byabana Uganda njagala bere kuno kufi mwenna mbagala ko in fact banyendo zimwe naba umuzidwa mbagala kuno nina amawulire gammwe nga sinatandika alright ebadde brief ngenda genda ku Kigula LUJJI era mbala musizaako mwenna banyumira akanyumira kona Kigula LUJJI mujibala ko jemutusake ngalo consultant buli bulungi mwe bale kola mubale ko bedda musagala baruisa njera kuyita mbwangu nga abakyale baloga bajja baabwe kubanga takulwisaamu oba omutwalira omusajja alright consultant lukwata family etuuso kuli lukwata senior Museveni nsiyaleta ne lukwata junior muhozi kanyirugaba Ekigula LUJJI kyaleero njala kitandika wete abantu bangi mubadde mukobere bigenda maaso okulonda bikimugamba nti ate okulonda ate tukujja kusobola okusonda ne tukukimanyi bulungi nnyo njala bategeeza mu Uganda tulaba ebintu bingi nnyo nono Yoseri tibahabula tabasira mutano wakati jinsi era tamzizide nsanga bisibero kwata sinya tiyava mu vimo bango genda mu nsiko yagenda anyize abana Uganda tebananyiga nze in fact no kulonda njagala kugende maaso to participate mu kulonda kino kijja kuletera abana Uganda okunyiga kubanga Museveni yamanya value yokulonda at that time yali tekyalina mugaso bana Uganda tebanamanya nti okulonda tekulinda value balina kumala participating mu buli elections bamanye nti wakyali option ya kulonda ati avenue yavaawo yokulonda kati tugenda maanyi ga bulisa maanyi ye situation jenjagala so buli ali mbesema nzokulonda ko omolobo wenale muwangu I don't care njagala abantu banyikire ekintu nti okulonda ko kyalina value whereby ndi bana ba enale baba yika windows they don't know what they are doing right now but yandi wagati wandi kole ekintu okulumya nowonzika ngo yambe muyambe kiriza so lukwata family okulonda ko muteeka tujja kubeeramu mpaka ku last feche twagala kunyikiza abantu kumanya nti okulonda ko kyalina mugaso in that process era twagala mulimu akasengejja ke mutamanyi ke kaluwa nabagamba bwe tutandika struggle twali ba bloggers banji ekyo ne kiteeka wali nabagamba twali tutandika struggle mwalimu abantu banji banyashigwanyizi nga nabo bazidde mu kino betuyita bansanga bisibe basanga mazo okusiba omugugungo gutaddalo bagende bagunyakulawo kati twali twagala katonda tulaga bulungi jjo tusooke tumanye ani yani kati je tulaga mumanyi bulungi nnyo ono gwendiringa naye yani akasengejja kakyasengejje enkenku tukyasengejje enkenku obadde omanya abantu botambulana mu struggle bebani kati obategedde kyembadde njagala okutegeeza nti Kyagulanyi okulemera mu kalulu okulemera mu kalulu tukyazuula abantu bakoowu okutuuka okukwata kye balina okukwata ekisembayo oba tebanatuuka kunyiga kusembayo kubanga okulonda kuno kwe tuyita okuyitamu okutegeeza bannayuganda nti tewakyaliwo regimu eronda okulonda kukyasobola kubeerawo kubanga kwakiyaye then balyoke banyiige buli tebananyiiga kuba this is a process kati ate n'ekiraba tudda mu struggle ne mu NUP tulina okumanya abantu abali bazze mu struggle bonna baali baagala nkyukakyuka obala baali bansanga bisibe ennamba esinga obungi baali bansanga bisibe era kyobala nti abantu abasinga baali bakola ekintu kino nga baagala bifo positions whereby abatafuna position banyiiga fabali kumulama nga twagala nsi kukyukakyuka we don't care the outcomes oba mukulu oba mukulembeze agenze mu state house batagenze mu state house we shall stay in struggle mpaka last kyetuliko kati abo bonna bansanga bisipaali bazze mu struggle bagenda bwabagukako weebuuze omuntu aganda ali mu opposition ng'ataga yali awagira Kyagulanyi babanga avuma Kyagulanyi yali akola ngaani akasengejja kakyasengejja babuloga kati balumba Kyagulanyi nga baga bali ba struggle bakoleraani ekyo nakyo kibuuza akasengejja kakyasengejja bannabyabufuzi abali balowooza nti balina Kyagulanyi essaazi no bali luddawa akasengejja kakyasengejja ekitegera abantu abali bazze nga baga twagala nkyukakyuka essaazi no bali luddawa akasengejja kakyasengejja ba MP be twalonda batuufu akasengejja kano kakyasengejja ebintu bingi nnyo omanyani gw'otambula naye others bw'otamanya gw'otambula naye
basobola okukuba busu n'olwokotegera nti busu aluma ng'omaze okulonda ekintu kyo ne bakikubako kubanga amalindirizi gaali mangi nnyo nebaza Katonda okuba nti ekintu kino kitulaze era kyo kyatambulira ku mulama gwe gumu okyatulaga enkwezenge n'enseekeze ziri mu NUP n'ezibadde mu opposition okuzitegeera tuzitekere bulungi nnyo nkyali ku KIGULA LUJJI njagala buli muntu yenna yetegereze bulungi ebigenda maaso mbagambye akalulu kano tujja kukabeeramu mpaka ng'abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda maaso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso ng'abantu bategedde Radi Telubusa monteekateeka namutayika Yoseri bahapira otabasana mutano wa Kalekezi Lukwata senior nga batudde wamu ne Lukwata junior ne bateekateeka muganda waabwe retired Kano Kiza Besigye Kifeefe aje yekalakasa ekiki ekigendererwa olw'okuba twabategeeza nti Kifeefe state agent era y'omu ku bantu abatasobola genda lukwingi kukolerayo demonstration kebere ya mbuzi ng'erinnyira embuzi ginnaayo nkyeddamu repeated retired Kano Kiza Besigye tubamuzala mu Buganda tubamuzala mu Kampala but tagendangako wabere okwingira kuteekayo demonstration kebere ng'awagira mbuzi n'ambuzi nga zeerinnyira he never go there kubanga bakimanyi nti wali ekinyusi balina kuttisa abaana bannambira kubabuzaabuza yesobola kiba mu stage ngana Buganda tasobola genda lukunjiri kola demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli koona ebakaganya okuva tukoze tukafuna gendo tandika okwekalakasa emiwendo gy'ebintu ebirinya y'omu ku basapulaya government amafuta n'emmere n'ebyokulwanyisa yekalakasaki byalinnye leero yekalakasiza olw'okuba nti Kyagulanyi bamutadde mu ange muvuma egaani bamutadde mu ange bigaani ne basalo baleeta ono atandika okwekalakasa mbu tension y'abantu baabuuka dda sebo n'omulamuzi okusaba obukadde 3 gyadde ekiteeketeeke nga Museveni yekiteeseteese ne state ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala eruzira n'abantu ba state agent bomugenda buyimba nakyo twakitegedde kyali kipangepange mission eri nti bano baagala kudde Robert Kyagulanyi sentamu mbu bakomyewo omulambo bakomyewo Besigye mbu ajje taking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye no Kyagulanyi gwe muwalampa yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu byobufuzi ebituufu omusajja gwe mugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze mbyobufuzi emyaka almost Museveni gy'abezo mbyobufuzi kubanga ye political commissioner atamanyi waita political commissioner ye designer designing ebyobufuzi enale mu kwetambulira n'olwalo divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde kibategeeza nti kano kadde kakolebwa mutwaliro zira asobola okufuna sympathy mbw akomewo yensonga lwaki media zonna Museveni yazisasula okubanga zirumba Robert Kyagulanyi sentamu okukyaza bakaddeyideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever political whatsoever economical whatsoever social zonna zino kubanga zisasuddwa obanga ziri sponsored ngera kubabuuza zonna political show is Robert Kyagulanyi Center who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda ndoza mutegedde bulungi sagala muntu asagala mu kirasi eno ngera bategeeza bulungi ekyo nga kiwedde ndoza mulaba bakulu abagenda batambula ku mitimbagano nga bamba Kyagulanyi nda kati Kyagulanyi assa abantu asiza abantu sincerely speaking musije tulimu iyo kutegeeza abantu n'okubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu Yoseri Lukwata senior ne mutabani we Lukwata junior Muhoozi Kanyirugaba batta abantu so kati atobuuza olina ku social media simanyi Kyagulanyi asiza abana b'abantu munnange tannassa ku baana b'abantu Museveni kenyini gwe mukole yassa abaana b'abantu ekirala twali Katonda ayagala atulage ani mu struggle muno ekyo nga tukimaze omukulu ono agamba nti ye yasinga okutegeera mu Banyarwanda munnange si yasinga okutegeera akaseera kituyita time kirungi nnyo kubanga olinda n'otegeera omuntu mutuufu yaani omusajja ono azanya emizanyo mingi nnyo omuli okubuzaabuza abantu nga yeefula simanyi motivation speaker ng'ate ne yennyini yeetaaga okumotivating afune empisa z'omu bantu n'okumanya bikyayo byayogera tulina ekintu kimu essaazi nekitambula ku social media bavuma NUP bavuma Kyagulanyi bavuma Lumbuye nze golubomba ntona kyogenda kunzijjako ekivumo tekikutula ggumba twabimanyira the system gye nasooka okusoma who is Museveni nensoma system eyabasibira mu bwa gye bakozesa okuvunza nze essaawa zino bwe ngenda ku fayiro ze zonna ziriko nti ndi mutujjo ani yabiwandika Yoseri Lukwata senior ne junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba kati ekyo sifaayo kubanga nkimanyi mwaddugaza amini ngere mukikola kati musobola okuddugaza amanya gaffe naye ensi eraba yensonga lwaki ensi ebalaba
waliwo ebuzizaako omukulu ono eyita Frank Gashumbora kyatambula ku leseni ga ayogera ku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo wulira emboozi eriweti omusajja ono munange emirimu gye bakola egy'okwebuzabuza ng'abafukana bana abantu gonna mazzi dewe omulimu ogugenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi ng'amugamba munange Babi va ku musajja omuganda tana kyagenda kukolera ffe tuli Banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli Munyarwanda ng'olina simena gy'ova Abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu waliyo omanyi baali bakusindise ogenda omuconvincing sina kindi omukwano mukyuse kati batasobola kulabira omukazi makaago otwale Babi ono omusobola Babi limoziini oba Lamborghini gy'otasobola kati gwe agenda oyawukanye obuulire kyova nti atambula awaana Babi kubanga akimanyi nti ye mu mentalite ye yalina okukyusa obwongo bwa Babi amugende mbona oli mukyala Munyarwanda waki weesiba kasajja akaganda that's why atambula ku TV ayogera ku muka Kyagulanyi tosobola kwogera ku mukazi oba ebigambo bikana byaggwawo ebigambo bikono binda kubanga brain is a monkey tosobola kuba tulina ky'osobola ekintu ky'osobola kiri ekintu kimu okimanyi bulungi gwe ekintu ky'osobola kiri ekintu kimu otambula ogera ku Babi Kyagulanyi tolina mukazi gwosobola kwogerako kubanga bakutuma mission oyawukanya Babi ku Kyagulanyi kyagana kubanga omukazi alina obwongo obusinga kyenkugambye nti waliwo abasajja Abanyarwanda abasiru nga ggwe nga mamuli ne lukwata senior mu 7 ne lukwata junior mu hozi kanyiruga bakwata abakazi kira kye kimune mu office yo badde okwatira ngamo abakazi yesobola kyubakane ku mwana ono mufundisa olubuto n'olujjamu period kanjira bategeeza mwenda tebakulya sente okuvuma NUP kisasulye kubanga TV radio station zatandise n'okuwandika emitwe gigamba nti Kyagulanyi akyusa ddi awayo ddi obukulembeze ng'aludde mu bukulembeze kati mune n'owulira nga n'omutwe gukugeja noga kankireke munange Kyagulanyi yakamala emyaka eyakabala omwaka gumu nga president wa NUP oyagala akyusa obukulembeze kuva the constitution esoma kito kimanyi ne muwandiise Kyagulanyi kubanga kyekyo basasula media okuteeka amawulire amafumba bantu okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu n'okuteeka abantu ku mikutu okuvuma Robert Kyagulanyi n'okumwono n'erinnya ekyo tukimanyi ne twakigumira tukimanyi bulungi nnyo yesobola kimusasula okukola ebintu bino mu opposition mukole buli kimu ekisoboka naye mulimba obuyinza buli mu bantu the moment muna Uganda nasigala mu mbeera embi temuna kimugenda kola so munakalwako omolo simanyi ludda no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail divide and rule assassination and kidnap byebintu byamayi yasobola right now bigenda maaso so blackmail eyo doctor jofuna mu assassination ne blackmail tekyakola kuffe we are immune ne bonoleta bande batuvuma omala biseera mukulu ekyo tuli immune toyita kyogenda kukola kubanga bono balesi bawedde yogenda kuleeta ani bonna tubategedde ekikwero gikyalo by the way kikomyawo mwe wali kiwuliriza kati information entuufu etandise tegeeza muno nti omukulu atumbudde ntandise bwente Bannayuganda mwenna abali mu Uganda balamusizzaako n'abali wali w'eggwanga kansubire nti buli bulungi mwe bali kukola kansubire nti gitambula bulungi wetwogerera essaawa zino nga bwe navaayo Babega ne babuulira ebigenda maaso mu ggwanga si birungi nnyo era nga njagala okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka atakuumira mpeera era ng'atuwa obulamu kansoke mbayimbiremu akayimba kano kato just 1 minute kagamba kati nti Katonda weebale nnyo Katonda weebalire nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli weebwani kyayimuka maza bompandi kwebaza ntya kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa munnange temulwana n'abantu bano kitya wetwogerera essaawa zino Yoseri bapala otawasale mutono wa kalekezi nsi yata mizenzeri esaga bisibe naye ennaku zaazibalira ku ngalo ekirwadde kimubala embirizi lwakwekaza ng'afuka anaaba nego mulaba yali ayimirira obulungi busimbaalaala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo kitegeeza buli olunaku lugenda okweyongera nga yeewese mbwati yekinakomekereza ng'enkoona yegasse ku buki ku bulenge wansi kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbaalaala bwati agenda abanga ekitooke bwati eno enkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi kitegeeza ki
kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba twetaaga amapesa matono nnyo akagenda okuvaawo mwe muli Yoseri Lukwata senior ne mutowe Jerusalem Sarakanda nawe saazi ne wetwogerera nafunako information bamukulubuso mujjeeyo ne bamuleeta ano wentudde wennyini ne bamukanika n'ekyagaana omuntu egensembi okufuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era ng'ali mu maka ge galuga gye batakkiriza muntu wadde omulema wadde alina eriiso ery'ettulu okutuuka mutuukako wadde omubuuza ekibuuzo kyonna kubanga naye ekimba ekimbala embirizi muba mwagala ki ekisinga kaawo kyembagambye nti Katonda yeebalige nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandabisiza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani njayimuka mabandaze enkwebazanga kitegeeza eyabalula esiridde oli alina olumbe lumbala embirizi ebyenda biri bwero naatera okugenda ono eyali ayimirira ng'ayimiridde bwati busimbalala atandise okwoota buli nakumulaba yeewota kati eno enkona kaseera ekona kabina kiba kitegeeza akaweddemu nga ne pressure bwekyajja kubanga ekijja temukimanyi ntandise bweti wetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okubaleetera eggulire nti Museveni Yoseri Bahorota Lwakaliza ensi yaleeta muzeze nesanga bisibe Lukwata senior ono nga naye mukwasi si mukwasi musajja asula mpigi ku bikondo nga amawulire ganasembye okufuna olwaliro gategeeza nti bajjenero mwenna abagenda okuwummuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeka okuwummuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Ame Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki Yoseri abakako kuwumula nga si mwataddeyo kuwumula kwammwe olw'ensonga Yoseri akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga ka simayiro aka plastic simayiro ng'akabangereza bukakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira obanga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asinisa otunnyo kumbe akugaana kikyogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba Army Generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalo n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mujjeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba mukkiriza adde avudde mu magye bagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba Generals eri mu under house arrest nti bali mbusibe obwali busibe obwembagirawo mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti waali atambula nenga otwogera basinga obungi balina mbuya basibe abalala bali makaaga basinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetoola olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola akagendere ng'embuzi ekogga nti abawummuze nenga ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba nga obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyarupama Lukwata Junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kyetuyita makwekansaamo nenga akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewota ng'enkota eneetera okukoonola tugenze mu maaso ekyasali musale mbagambye nti naye lumbala embirizi essala muzongere mu bulungi nnyo ngeno mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedomula kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wendaga munange njala tegeeza bannayuganda mwena bali mu diaspora n'abali waka nga nenda bugisi mufundize genda ojje ensimbi zo mu banka nkiddamu genda ojje ensimbi zo mu banka yonna gy'olimu nabagamba ekittavu kya Uganda kye tuta Central Reserve tekikyalina dde ensimbi zonna bazibba muno mwe muli ensimbi enkalu n'ensimbi ez'ensibo eziri mu bitole gatagamba nga gold ne diamonds byonna babibbamu naye bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikuŋŋaanyizibwa ba SFC bazikuŋŋaanya zitwala ku Okero House Bank of Uganda ensonga lwaki teyita governor lwali tulibuusa banka emu yaggaddewo nga tekyasobola kufuna bakasitoma na kuddukanya business Uganda kitegeeza bannannyini abagibaddemu n'ensimbi zaabwe kapati tebakyalina kye basobola kugamba nsi ne gavumenti bwete bwetegese okutandika okubba ensimbi zammwe ku akawunti ekyo kibagambidde ebbanga ddene ensimbi bagenda zijja ku akawunti zammwe zebayita dormant account naye nga teri dormant account kubanga akawunti yo nebaereko ensimbi kitegeeza ensimbi ekuziinako nnyinizo kati bano baagala tandika kubbako sente olw'ensonga bakolaki tebalina sente ekirala waliwo kye tuyita inflation jala kibategeeza nga ngenda okutandika information entuufu mukitegere bulungi nnyo kubanza omulimu gwange kubategeeza information eryoka ngenda ku kintu ekirala nga nena bugisimufundiza mawulire nnamangi njagala kubayisa mu budde ekigambo kibayita inflation abasinga obungi mulowooza nti kya muniino naye gwagamba ntoli byabufuzi era wabiti wabikoowa kino ekintu kikukwatako bulungi ekigambo inflation kinyonyolwa kitya kyekino wano nkyoka kikunyonyola mu luzungu lero kikankikuddiza mu Luganda. Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy.
Inflation can occur when prices rises due to increase in production costs, such as raw materials and wages. A surge in demand for production services can cause inflation as consumers willing to pay more for their products. Ekivunwati nti ekigambo inflation kunono kwe kubanga okulinnyisa oba kyekimu ku ngeri ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo gye birinnyamu emiwendo n'empeereza y'ebintu mu makampuni oba mu ggwanga gyeva mu ngalo za gavumenti netandika okulinyisa emiwendo. Kino era kirabikira ne mu kulinya n'okulinya kw'ensimbi mu bintu ebikozesebwa oba mu bintu ebikozesebwa okufulumya ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kyetuyita raw materials. Katugambe nga sabbuuni nebiba nga tebiriiwo ng'ate ababyetaaga babeera bangi, kitegeeza nti ebintu bino bigenda kuviirako emiwendo gy'ebintu okulinya ebyo bigonda bikola ki bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Kino kituluse luddawa wetwogere essaawa zino mu Uganda ebintu bigenda kulinnya emiwendo olw'ensonga nti bano abasajja bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti ebintu ebisinga nabaga babikwese ate ebyo bantu ababikola babikwese olw'ensonga nti baagala ssente gye tebalina musolo. Kino kigenda kuleeta obuzibu mu Uganda olw'ensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula kasanvu, kyobadde ogula kasanvu kigenda kugula 4 kigenda kuddako ki kigenda kuleetera okuba nti ensimbi z'olina zigenda kuba tekikyasobola kuyamba olw'ensonga namwe abalina ssente ku akawunti njala mukitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya. Buli lwobeera ne miliyoni ku akawunti nga waliwo inflation waliwo nekiyitwa devaluation kivuunulwa nti gwe mutendera ensimbi ez'eggwanga nga Uganda gye zitandikamu okufa oba okutandika okunaabuukamu mu ngeri etalina kigendererwa nga tuzigerageranye n'ensimbi ez'amawanga gatuliraanye oba ensimbi z'amawanga ag'ebweru. Nga bwe twogerera essaawa zino kino kyeyolekedde ku miwendo gy'ensimbi egiri katale naddala mu forex bureaus nti dola oba ensimbi za dola ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Kenya ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Rwanda ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente. Kitegeeza nti ensimbi ezaffe zitandise okupunguuka. Naye nga kino kivudde ku ki? Kivudde nti eggwanga Uganda tetukyasobola ku exportinga bintu tukole ki? Tufune exchange okufuna dola kubanga bw'obanga tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita export and imports. Imports tuba tuyingiza ebintu okuva mu ggwanga tuguzeeyo tututteyo ssente zaffe. Export tuba tutunda ebintu mu ggwanga nga tuyingiza ssente engwira okuyingira mu ggwanga. Exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziriwo be baana abawola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okukola. Imports eziriwo in fact zeesala ebitundu 75 ku buli 10 bannayuganda bakyayingiza byamaguzi mu Uganda olw'ensonga tebakyasobola competing na business egenda maaso mu Uganda. Kitegeeza ensimbi z'olina ku akawunti n'ebintu by'ogenda okukola okusinziira ku miwendo gy'ebintu ebiriwo kigenda kuleetera obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation. Kitegeeza nti gwe alina ssente ku akawunti ngenda kusaba oba ozina ku akawunti oba tozina ku akawunti kwata ssente zo ozigulemu ekintu ekiyitibwa tangible asset, ekintu ekikwatibwako oba ekirabibwako nga in future oba gye bujja katono kijja kusobola okuvaamu ensimbi zo zokitaddemu dano zireka ku akawunti kubanga bw'ozireka ku akawunti possibility ez'okuzibbako weeziri possibility ez'okuba nti ensimbi zino bwe zinanaabuka gye zongera okunaabuka kiba kitegeeza ssente zo ziri ku akawunti zijja kuba tezikyalina mugaso nga badde alina akakadde kabadde kasobola okugula ekintu nga kikwetaagisa akadde akala okwongera kugula ekintu kitegeeza ssente zo ziba tezikyalina mugaso. Kitegeeza nti obadde ogula omutwalo ng'obadde okwata omutwalo n'ogulamu omugaati gye bujja kona nga amaze okusoma budget omugaati gubajja guba gugula emitwalo 2 kyekitegeeza in simple terms y'ekintu kino. So mbeere beegendereza nnyo nkudda mu Uganda kwata ssente zo z'olina ozigulemu ekintu ekikalu ky'osobola okuddamu n'otunda thereafter n'ofuna ensimbi zo nga tezifuna buzibu bwonna mu kunaabuka mu kitegedde bulungi nnyo. So bwe munaleka ensimbi zammwe ku akawunti za banka zigenda kuggalawo. That's the fact bwe tulaganye na banyonyola bulungi nnyo. Awo saagala baluyisaawo kangende ku kyandeeso bulungi. Economy nga bwere essaawa zino eri matankane ngere empale ya Yoseri babalota basatu mutano wakali jenseera etamuzezedde ensanga bisibe okwata senior. Nga wetwogerera bateekateeka okusoma bajeti y'eggwanga oba embalirira y'eggwanga naye ng'ekituufu essente zino ze bagenda okusomera mu bajeti ento ziriiwo. Era nga mwala Minister of Finance ateekerateekera eggwanga mu byenfuna oba ebyenfuna nga yennyini ebigambo byayogera tebikwatagana olw'ensonga basoleddwa ewakane mu kibira gye bagezaako okwewola ensimbi mu mawanga gasinga obungi omuli World Bank babagoba omuli IMF yabagoba bagenze mu nsi ezisinga obungi zibagobye
ngale Museveni yali ataddeyo kusaba kwemu Arab Contract Bank okuba wole ensimbi yabagambye nti tujja kusobola bawa nsimbi kubanga temukyasobola kusasula mabanja makadde gababanjibwa tujja bawa nsimbi. Butyo Yoseri nakubira mukwano gwe amama Babazi olwokuba nti yali yafumbiza muwala we nga mufumbiza mutabani wa Ramaphosa namukubira kasimu namugamba gamba mukwano gwo asobola tuwole ensimbi tuzise mu economy tujja dizimudiza in terms of tangible assets nga mulichi. Museveni yadagambye amama Babazi agenda agambe Ramaphosa omukulembeze wa South Africa nti bawole ensimbi osobola okudukanya economy mu return bawemwe ettaka basobola okubinako ebintu ebisobola okuzza ensimbi zaabwe. Mukulu Ramaphosa yagambye Yoseri baholo tabasala mtono wakaleke ogunywanga n'ogufujja naffe ne economy yaffe munnange byebala bikutuka tetusobola kukwata nsimbi zikuwa kubanga n'ekisookera ddala naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti oli mu lusuubo teri akutegera bulungi tugwe mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga tetugenda kuwa ssente noonya gy'onojja ssente kati yonna gy'adde asuubira ssente teri nsimbi zonna zigenda muweebwa. Awe nkugambira nti tulina fronts nnyingi ze tugenda osuulamu gavumenti eno. Esooka twagala abantu babere mu kalulu n'omuzibe ategere nti akawunti kakyalina mugaso ekyo tukiguse. Twagala tukube mu 7 economy yegwe already tuli ku 70% egenda kugwa eyo front yokusa. Front yokuna twagala tumanye baani abatubaddemu era baani abatufa bakudiringa nabo. Je muvudde ka tubadde n'abantu banyi nga tuloza nti bali mu struggle kumbe tebali mu struggle bali mbyawe nabo twagala kubamanya ani tugenda okutuuka kuyiwa ekintu kino nga Kyagulanyi ali safe nga ne Uganda ali safe tumanyane okukwata ne okusiba nani okuzza ebintu byaffe ekyo nakyo mwekitegedde kati front zonna tuzikwate abawandikira banki ez'enjawulo abawandikira bantu basekinomu abawandikira ebitongole by'enjawulo mu kikole bulungi nnyo kubanga front nyingi nnyo eyakalulu twagala n'omuzibe n'omukasiru asobola okugenda towo ebyokulonda no tetubisobola tubivuddemu nga option iliweki kutandika kozesa kibuli nga yeki yakozesa kubanga NUP yakamala byofuze emyaka 3 tolina nsonga gyogenda kuba abantu ogenda kutandika kulwana nga tolina subsidy point gyogenda nti tugenda kubesinga kweno kati subsidy point gyotwagala kusinzirako yeno nti okulonda abantu bakutegete kukyalina mugaso tolina gwogenda forcing kwekalakasa oba kugenda mu nsiko no buli muntu ajja kwereta yekka nga nenda bugisimu fungize ekisooke kolume egudde teri muntu agenda kubanga takyasobola kulya oba kutwala mwana ku ssomero agenda tagenda kukwekalakasa oba tagenda genda mu nsiko teri muntu asobola kubanga takyasobola kugulawo dduuka nga kapito agudde omugenda tagenda kujja twabagamba nti ebintu ebigera basanga nga bibaleeta poliisi nga tewali gubakubidde essimu ye situation kyetugendamu ekyo tubadde kinoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information. So no, awo tugenze maaso. Kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde. Ku Lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya. Mu State House NAKACWA wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting eyabano ng'ekulembeddwamu Yoseri baholo tasula mutano wakale jensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe lukwata senior. Munono mwabaddemu ne lukwata junior Muhoozi Kanyirupama. Mwabaddemu Odrek Lwabogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala mama assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting lwiki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri. Munnange bwe basinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberengene bwetulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde. Tutandise tutyo. Bano bonna omuli lukwata senior lukwata junior Odrek Lwabogo omusezi ne mama assassin bakkiriziganyizza lunye ngero obukole bukkiriziganya bugenda okugaba n'omusota nti ffenna tufunye kyenkani ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta Muhoozi Laga lukwata Gita Singers junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabagisimufungize bonna battibwe. Ngira bwe twongerera essaawa zino Yoseri tibabula tutasana olukalala kyensira tukwata senior yakkiriziganyizza ne banne nti abantu bano bagibwewo. Ngira bwe twogera bena bagamba recently nti bajje n'abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest. Omuntu gw'ensooka obba confirm kanwa information Jeno Katumba Wamala ali mu makaage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takirizibwa kufuluma ne bwana bazze mu public ajja kubanga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira ng'obudde bukyali nga nabo gisimufungize. Kitalo nnyo ddala Jeno Katumba Wamala nakuwoninga emyaka 2 mabega ne kutegeeza sero binyike mu nsuwa yabe banna Uganda wagaana. Nchimanyi badde n'omukyalo Munyarwanda ensigo etamanyi n'enshigala kuga nti by this week ewedde ejenjini gye tutandika eno okutandikwa yaayo omukyalo ono omukyalo gw'olina Omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku Lwomukaaga oluwedde
omukyalo ne yakuwa obutwa era nga tebagenda kukiza fuluma ggwanga wadde okubako kyoyogera olw'ensonga twakuwoninga n'ogaana Bukitege nti Katumba Amooti under house arrest. Nearly he was poisoned by his second wife, the Rwanda Origin, who was on mission to finish General Katumba Amooti. So whoever's asking where's General Katumba Amooti and other generals, they're under house arrest on orders of Yoseri, the son of Karekezi, Lukwata Senior, and Lukwata Junior Muhoozi Kanyarugaba, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Amooti obutuwa officially bamu ku Lwomukaaga ngabakosa omukyalo Munyarwanda eyali ali makage okubanga yamumaliriza. So bw'anaaba avuddeyo Katumba muyambe n'asobola ofuluma ebweru, it's up to him, naye ng'ekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda ky'anaaba asazeewo oba amusuusa oba tamusuusa agambulabako gegamba tugenze mu maaso. Mu lukuŋŋaana luno olw'okusatu lwennyini ku ssaawa nnyezi okumakya munange omuvubuka ono Odrek Lwabogo omusiiwufu alinganga ekyangu ekimaze emyaka 2 mu vvu yayimiridde busimbalaala n'atandika okugamba n'agamba kitaawe amuzaalira omukyana amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti yateeseza bwati muwulize bulungi. Lwabogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tutuyimizawo ekonomi naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki. Odrek Lwabogo omusiiwufu alinga ekyangu ekimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiriza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna era njala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga. Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya onaamugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiriza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobole okuddukanya ki okuddukanya gavumenti. Olw'ensonga IMF yatumye ssente, World Bank yatumye ssente, Arab Contractor Bank yatumye ssente, wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde. Era mu ngeri eyazzeeko ey'akanyoomonyomo Lwabogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant oba public workers mu bitongole bino wammanga byengenda okumenya. Era bw'amawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati. Mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize. Mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize. Mu poliisi ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi. Mu office gye bagamba y'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga toli Munyarwanda asavinga gavumenti ya Yoseri tubasira mutano w'akalaikirizi. Era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde toli Munyarwanda toli mu ku bo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba nti munayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunaatufunye ssente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga nti Odrek yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe. Ndoza mukyandiso kiraba nti abasawo basuubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi abasomesa baddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula gususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be. Tugenze mu maaso nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana okubategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti yabalula esiridde. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawuyi kyesoko ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki. Ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okuggyako okubatandika obbaga nti buli omu yenyweze ekintu kigenda kuba nga kiridde omulisa yonna. Olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde. Odrek Lwabogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo. N'agamba bw'ati even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre it doesn't matter because himself and the first family they can afford to buy fuel and they can control their families, but let Uganda suffer
so that we get money to run this government. Yagambye ati yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina bakyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula $1 liita kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja kabasobola okubanga bakyagula amafuta ku ssente zino newagala $1 olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigambo bino si munnayuganda. Ekyokubiri ye amafuta ganyu tapakinga ku share oba ku toto gula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omusolo gwanywako. Kati ekyagenda okukola yabagamba banyise era njagala bagamba ngo obudde bukyali ku makya gwe omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere bw'oba totambuza bigere tojja tegera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka we mali okusomera budget bwe gategagenda sibira mu kasamba oba ku kanaana mujjanga nabo kimu otwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa olwo ke yayogedde omusezi atonde ebiwoolo nti even if it cost 10,000 per litre, let it be, because for us we can afford. Let them suffer, and we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo kubasiru n'abagwago banna Uganda kubanga twagala sente kudduka ya government. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olwekuba nti omuvubuka ye prime minister omutuufu. Tugenze maaso mara okunywa ku lwendo lw'amazzi. Alright. Yevudde katunumbadde muli omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Abaganda ku ttaka lyabwe mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala ono mukyala alonda Nyikirima state agent abadde akolera Yoseri babula otabasira mtono wakalekezi nsi yali muzezedde okwata senior okuba abantu ku mataka nga n'ebyapa birina n'endagano esinga obungi azirina abala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalya ddala kaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepone kulinda mu kofini n'ekubwebwenda nga tosobola dde okwekyusa. Munnange ogenze mu maaso n'obba ettaka ly'Abaganda n'obagoba n'obalabisa ennaku basajja bato ne bakazi bato baka bakwatwaha ng'entulege ku ttaka ly'abajjajjaabwe ebyijja byabwe ne mbisenda emmere yaabwe ne mugisenda ne babula n'okuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa ennyumba ne muzisenda n'okwogeka oluba nawo ne bwabalema. Wetwogera essaawa zino mu bitundu bya Mubende, Luweero, Kasanda ne Kiboga Abaganda basinga obungi bagoleddwa ku ttaka. Omukyala ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni abadde agukoze bulungi. Nawe twogera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amala n'akugyawo. Mukyala oba namwandu walonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyala ono yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byo ne bikwata ku ttaka byonna biwabbye ne bibadde olina byonna abirina. So nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe ekkiriza kati gobadde ogoba Baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amaze n'akugyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera. Na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko ne Yoseri babula otabasira mutano w'akajensi era muzezedde sanga bisibira okwata senior. Bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensi ng'etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti. Namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano. Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba. Nze gavumenti bwevaako oba n'egwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba. N'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza. Gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankirako kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano. Watta abantu mu Luweero, notta abantu mu Northern Uganda during Koni, n'emukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro wokya. Egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze. Nze kulinako obuvunaanyizibwa wano era nze nkukuumye wano singa sinze singa oli mu ICC. So yogera mpola ng'okimenti emisango ogirina. Wano mwentegereza bajjeno mwenna Museveni bye yakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda obbagamba okubazza mu layini mbu muwagire mutabani we bajjeno mwenna mukitegeere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda obbafunira.
So ndoze mukitegedde bulungi nnyo, njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu, tulina abantu abakyamu. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Gwe Munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka. Kikyokoze. Gwe agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact waliwo ebibuuzibuuzi bitambula mu diaspora n'ewaka. Simanyi sebo kati kamba buulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati. Omuntu ajja n'akugamba nti Lumbuye mukyamu soko mbuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuze kibuuzibuuzi. Omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki. Oba myaka Museveni gyafugidde kikyayongedde ku ttafali y'abantu abonaabona. Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu. Gye buvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusing people power mu diaspora. Bw'owulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi meter box. Meter box ebeera mu fuse. Fuse eyo ogijjamu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja. Ekyo kyagezaako okukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch. Jukira main switch ezisinga ziri automatic amasannyalaze gakyankalana mu nju. Fuse ziri automatically zejjako. Bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu. Kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusinga NUP in diaspora. Kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga. Okubeera ku social media okutandika okuinvitinga ng'abantu ab'omu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali. Kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu mutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali. Njala kuddamu abantu abamu babadde boogera ebigambo bino wammanga. Nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwa Bannayuganda na balowooza nti abantu abamu tebategeera era abantu tebali mu struggle. No. Omuntu akuleetera ekibuuzibuuzi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki kiwosooka omubuuza. Tutandise buti. Tukimanyirunye nti ekigambo federal y'enfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala. Naye federal system eno eyinza okuba ng'erinayo kye tuyita superior president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yaakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo. Katugamba nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report. Omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo. Yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal. Ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufuga mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100. Ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 55 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal. Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwa Yoseri Babano tamusana n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze Bannayuganda bonna bakkiriziganya luno ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal. Nga kyali kikwasibwa Yoseri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga. Report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga Yoseri kennyini mu Uganda yagitufutobaddeko yagamba nti yafuga nga ate sigo balonda kiki oli akubuzaabuza mbu ayagala federal system of governance right now. No, federal system of governance tusobola ogifuna tutya ekisokera ddala nabagambye nti kasita tujjawo ono Yoseri Babano tamusana mutano wakala kyensi yatera muzizidde lukwata senior ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze netukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo kitya nti Bunyoro ngeri gyerina amafuta gaba ga Bunyoro eriwadde mbogga tunda mu Busoga mu Bunyoro oba mu Ankole oba wano mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti eby'ebugagga bye balina biba bikola waabo wokka. Naye tetusobola kikola nga Yoseri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseri so tosobola kwogera kigambo fed right now ng'eyakigaana waali. The only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nabagambye nti mwenna abaagala federal system of governance mu Buganda kiri ekintu eki nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde wakuba nti baatufutubbalako. Buganda erina oluyimba erina bendeweera erina abantu
abantu benjogerako si baganda njagala banyonyola bulungi abantu benjogerako si baganda Buganda ekyaza abasoga ekyaza abanywankole ekyaza abalulu ne bagula ettaka ne bazimba ne babeerawo kye tuyita Buganda bwenjogera ku kigambo federal Museveni yatuka ekiseera n'akiganda waza nga gwagenda okwogera ekigambo federal nti ekyo kigambo kya baganda that's wrong kati gwayira tasobola kunyonyola abantu baga nti kigambo federal bwe tukyogera essaawa zino tekisoboka nga Museveni aliyo ng'ate ekimanyi Museveni watwala mu State House afuna ba agent bangi okutandika okudivertinga abantu njala baga bana Uganda omuntu yina gomuddamu okulya nga anywa ekibozi kya federal right now oyo state agent nakulya Museveni kubanga Museveni bamuwa okunoonyereza nga bana Uganda ebitundu 8 baagala nfuga ya federal n'agaana kati gwajagala ogenda jije nga Museveni afuga tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddayo ku bikabiri byonna byatulanga batuwa obuyinza mu Uganda tusalewo ffenna nti buli mu kitundu kyefuge mu nfuga yakyo n'ensimbi eziva mu kitundu ekyo zikole mu kitundu ekyo tuyita federal system of governance naye tekisooka ng'olwo Yoseri waali alina sooka kuvaawo Buganda particularly jonga ensi eyeetongodde erina omusango n'endagaano ze yakola yonga Buganda jukira Buganda tekolebwa Baganda bokka mulimu abantu bangi nnyo era tewali muntu gwe basobola kuba mu Buganda singa ebeefunye okwetwala kwayo n'Abaganda omusango gyeguli musobola okunoonya bibiti wala babulya kyekyaliwo nakyo ekituukawo singa omusango waaliwo era Museveni akitya nnyo nti Buganda egenda yokka kubanga akimanyi UN bwe beesazeewo nti Buganda omusango gutukiza okuwabira amagulu meeyo n'okuwabira gavumenti z'abasajja abasibira bali mu Uganda kiba kimuweddeko sono kye bategeeza so itakuleta right now we must concentrate how to remove Museveni the rest will follow nchiddamu let nobody confuse you our main focus is to remove dictator Yoseri Babano otabasala mutana wa Karekezi nsi yaleta Silukwata senior from the power the rest will come automatically because we are Ugandans. But we shouldn't not forget that Museveni has a lot of agents who are keeping on dividing people. So we had a common enemy, that is Museveni. Let nobody deceive you right now that we are looking for federal system of government. No. Our number one enemy is Yoseri. Let us first join our hands to fight Museveni, then others will follow. Tebakulia sent. And which was the federal or agent wa Museveni. Fena focus yaffe ya Museveni njera babuza bwe tubanga twagala Uganda ekyuke lwaki kyagulanya akutte kaseno kujja ko Museveni ate mu musika amatayi adde Bambega buyagala kye lwaki kyagulanya akutte nkasibuusike saati kyagulanya akutte omutwe kwata omukono omulala kwata ekisambi omulala mugimu engati omulala mugimu ndawiya tumutwale naye ate omusajja akutte omutwe ate mukutte pale mu kisika mukolerani nzija nekola live wanetegeeza abantu alino dda kunze n'ovuma okoleraani gwe information kijuwa abantu daily basis tusobola kubanga you can't manage okitegeera kubanga you are not politicians you are just idlers who are on social media just confusing people you should tell people the information which is taking place in the country right now because Ugandans are suffering you know federal is nothing about Ugandans our enemy one enemy is Museveni the moment you remove Museveni everything will come to an end. That is an error. Much take the Burundi. Tebakulia sent. Much take it. Ekizibu kyaffe Museveni si federal sani. Kati gola bavuma kyagula imbo simanyi ne ali mu opposition. Oyo totegana tombalya ku budde. Ate na kino kibagambe. Mu Uganda entegera yaffe CM. Mulimu abantu bategera ku Mande, abalala akubiri, abalala akusatu. Neri abantu bategera full week. Kati bobo diringa ne community nga bategera lunaku lumulumu mu week. You will suffer. If you are dealing with the people who think once in the week, then you face a lot of problems. But for us, we want to deal with people who think the whole week, the whole month, throughout the year. But our problem is Museveni. Museveni is causing each and every catastrophe in Uganda, not federal. Federal is good, and federal mwagana na ye. Tasoboka kubeera wo nga Yoseri waali. That is my conclusion about that. The first priority is to remove the dictator in State House because he is not a Ugandan. The reason as to why this gentleman using our money, our natural resources to stay in power because he knows he is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. That's why they mistreat Ugandans, they're killing Ugandans.
Let me ask you one question. Of all East African countries, Uganda is the only country which imports human resource across Arab countries. Others, they are just taking professionals. But Uganda, because Museveni has a plan, depopulate the country, import foreigners to occupy Uganda. That is his mission right now. Depopulate the country, import foreigners to occupy. Wetwogenda bagulawo kampuni bunaku ezitwala bana Uganda bafulumye bweru. Abaana wetwogenda bali e Dubai abali mu surplus oba mbunja batalina mirimu. Loza wabera n'emitwalo egiweresa tokati. N'emitwalo esatu gisobola okukola mu ekonomi ya Uganda mukimanyi. The moment bana basajja okunoba okusobola gobasoma mu fu. Tebakimanyi nti ensi bwe beeyina ennamba y'abantu bangi. The more the population or the more the consuming power, the more the economy moves on or the more the economy picks up. But right now, bana Uganda bafulume gwanga nga bafuire mindi onayingiza abanyarwanda. Kikakoleka mutanalaba. Our number one enemy is Museveni. No, this is Frank Kasabuni. No, Lukwata. No. No, Tibasajja Mivule Simeba Bani. No, those are not our enemies. That one is a Sichayomba Nabakubanga Bamanyi. Virus Museveni. Tumukiza kuyomba na muntu na social media. Those are nothing. They are nothing to Uganda. Uganda is bigger than we. Uganda is bigger than anybody. But our main target is Museveni. The rest of them tujja kusitula pre-sorting nabo. Kubanga anze kasita Museveni avaako buli kimu kiba kiwedde. Bano bona bajja kwesetinga. Omusujja bugwa kuluma tebakubanga ku mutwe oba tebakujja kulwala bakuwaddagala lolinywa ne lijjamu obuuka buli bonna ne buvaamu. No, na otikanda kino bwe toyomba na muntu yena simanyi nga kyumba. Simanyi basajja Mivule, simanyi ona ali balambaloga obo bujina. Kukitegera kiriwe kiti. Bobo tudde mu nyumba ng'oli ku TV onyumira amawulire oba obuyimba n'essimu yo kyatinga. Amasanyaze ne gavako busyu. Tewaba kintu kiddamu kukola. Ye system. Tujjemu fuse omulungu mbwa ffenna lumunga tetuyawuddemu ne kati gwavuma Kyagulanyi essaawa zino. Amwogera amafuuko esima state agent okoleraani. Tulina gwokolera. Nze the reason as to why nwana n'abasajja bana bayita opposition kuba bamanyi Museveni manyi system bwagibala bwagitambuza. Okitegeera? Kubanga yasooka na penetrating abantu ba indigenous Ugandans n'abasigamu abantu baabwe ne bajja nga bamala buli kimu kigenda maaso mu ggwanga. So ne kula ensonga eyo njagala kubategeeza nti ku lunaku lwa Sunday mu Bulange Mengo ngenda kujja na program nga bulijjo naye njagala abasajja n'abakazi abeddira ekika kyengeye twegeko ku lunaku olwo kubanga nkitegeddeko nti mmwe ebusujja temukyalina wadde musobola kutuula wadde okukola omukolo. Ettaka lyonna lyatundibwa abasajja Banyarwanda abasajja Banyarwanda enki ensowole ezaaleetebwa era njala tegeeza bajjajjaffe bonna ab'ebika. System ya Museveni yokusanyawo ebika bya Buganda n'Abaganda ekyagenda mu maaso era z'ensowole ezitulimu. Njagala balowoozesa era mbategeeze nti musituke mutuke bulungi amaaso ga mu bulungi. Ensi Uganda nene kuffe. Bino bye tulwana bazzukulu byaffe nze serwanirira nga nze nwanirira abaana bange n'abazzukulu bange. Nze nsobola okweriisa nsobola okwenywesa naye abaana abazzukulu tugenda balekawa. Ira kwembuuza Yoseri golooza musogera kuwangala emyaka emeka wali wesimba bulungi kale kandi soko otabo otolindirira bote ene nkone agenda kwega teno kabino ogenda kuba ogenzi oli mutowo agenda essaawa yonna ogenda kukola ki ate nga amapesa abiri ge twagala bwe gati before nga batabana situka nekyesobola kikula ne bajjawo very soon si wala nnyo bana basigadde bano buno bumpowooko naawe bimanyi bulungi nnyo emisango bagimanyi history avuddeyo buli kimu tukimanyi. Mukitegera bulungi buli kimu tukimanyi. So temudda kuleka n'abantu ono muleke agende ku radio ayogere ng'azunga ng'olwana bako ajja tuuka akome kuba kibako ekikoma buli kintu kiba kinatandikwa ne temuddamu kuwaga shumba time. No, don't give that gentleman time because everything has a beginning, it has an end. So let him gospel around kubanga bamukozesa. The end of the day, he will get to know that it's too late for him to realize the truth that he was being used. The likes of those bloggers about social media, don't give them time. Just keep on to be able to struggle. Time is going to come.
Kumanga, the public knows the truth. That's why I would like to thank all Ugandans, more especially those people in Kampala, who didn't waste their time of saying that free Kizza Besigye because the state mafia. This game is just not easy as you think, because these people, they sit and they plan each and every game in the political arena in Uganda. So that gentleman, he had been a political commissioner since 1980s up to now. They sit, they design each and every move they are going to act. So we are tired of comedy. It's a reality now. So whatever outcomes of the elections, it is good that for us we want to make sure that all Ugandans get to know the real problem of Uganda, that Museveni is a problem, and they should know that elections in Uganda, they are useless totally. Also, they have to raise up very soon. Kubanga mutu wanyiga bataina option. That's what we are fighting for. If you don't have option, what is next? Because Museveni did the same. He tried the democratic way. He failed. He said, no, let us use force. So now we are heading towards no option end. The only option is to use the same mechanism which Yoseri used. Unfortunately for us, we have numbers. Secondly, we have well-trained soldiers who are just ready, waiting for the switch or for the button to be switched on. Then we start from. We have numbers. We have Ugandans, we have UPDF, and we have each and everything. Because even some members of the parliament of NRM ruling party, they are suffering. And let me guess, sooner or later, you will start hearing that MPs are crying because they haven't yet get their salaries. But temugenda kuddamu kula kusanyulya muntu mu Uganda. Kino kituyambako nti n'abali mu NRM tugula maduka gegamu, do you copy? Kituyambako na NRM tunya taxes ezimu, mafuta gali nyabajja kusafaringa kyekimu. Kijja tuyambako nti property rate bali nya naba NRM musasula. Do we copy? We are suffering the same but with different ideologies, with different colors. But time is going to come, we come together and the chimala government vehicle very soon. So not wait September mutuyomba nani. No. Awumpwachi mu crisp situine ebintu binene nnyo etwetago kutegeeze gwanga. Mukitegera fena tulinse ne tulwanda mu chupa atwanyisa yayoli atunyenya buli kaseera kati yesawa tuve mu kumwenyenya tukole ekiddako bano mbaleka abogera ku TV kubanga basasuddwa ate go balina okuloga omulimu. Teri mulalu asobola kukwata jinja kuba muti kutali miyembe okujjako nga ate aliko ekikyamu ekirala bakuba muti guliko miyembe. If you are nothing, nobody can talk about you. Let me tell you, if you are nothing, nobody can talk about you. Previously, we had a lot of political parties in Uganda, including DP, JMA, CP, FDC. Have you ever heard anywhere the force which is right now on NUP that has ever appeared on other political parties? No. Because this is a separate entity and different entity with different ideas. The other parties, state. Right now, the real opposition wali, that's why OMUTABBIZI force. Remember, Bonava single bunji, but state agent, have them opposition. Right now, they are LDCs, ministers and ambassadors. Other than Pelor, Bafuna State Kumusala Wawe. I can ask one question here. Since Muntu retired from UPDF, what would come seven Amoga? They are the same people. But when about the Uganda, so please to concentrating on changing Kujako 7, be the small federal Sumania and use this bogus because although it is reported Mogamba about 98% Bagara federal, which it was Museveni to sign and take the bill to the parliament is discussing. Why say which cheerfully. Yashigana katataku gambo yagala ferogena mwoga mu munsichi oyina kusoka ujja ko oli okofune federal jabuzo automatically tutula butuze bitika ebyatula nga biteka wegwanga nti aha mwabe mu northern mutwale federal abo mu west na mutwale federal nabo muganda musigale federal buli mwako le chaino kola nga sente zisoloze mu Buganda teziva mu Buganda genda mu Busoga eziva Busoga tezigenda mu northern Uganda eziva mu northern Uganda tezigenda mu Yolo sente zo mu northern Uganda zibasoloza misolo ne byogagali bana zikoleyo tezivaayo. Sente zo mu east wano Busoga bali makasoli obikaji buli kimu ne mineral zabo sente zikola development zibazaawo nga n'amateeka agali Busoga sige gali Buganda agali Buganda sige gali mu Mbala agali Mbonyo sige gali Ettolo buli omunga alina amateeka agafuga ekitundu kye ekinafe kyetwagala ne mu nseeno eriko lukwata senior ne lukwata junior. It can't happen okujja nga tumaze obbajjawo by force, and soon force is going to be applied. I'm telling you,
Soon force is going to be applied. Don't be diverted by these social media bloggers who are said by Museveni. No. Don't be fooled. Soon or later, force is going to be applied. Hope everyone is copying. Because Museveni, he did the same. He followed all the democratic procedures. He failed at last. He said that us go and use force. It's the same way as we're approaching right now. Twagala kulaga public okulonda kuno bane mu kitegedde bulungi tekulina makulu nti ye. Tukuparticipate nze abantu bategedde nti ye kyekidda kutolina okubira firimbi muntu ajja kweleta buka. Mukaba bakumira takumira mpera. Tusinkane ku Bulange Mmengo ku Sunday sawa B. Mwenda abekika kyengeye. N'abakulu b'ebika mwenna mbagala ku video kubanga ntegeddeko obutaka bwa mataka gonna bagamalawo gatundiddwa. Mukaba bankomire tusikanulako. Omuntu asobola funa Facebook account yange ne page. Please mbategeeze nti Facebook mu Uganda yakyankalalamu. Ayagala videos zino osobola zirumba ku YouTube channel yange eri manyaga Lumbuye Fred. You can subscribe. Nenga ambajukiza mwenna bana Uganda kambajukize ensonga zino. Ensonga ziri bbiri naddala mu America. Ngenda kusomeza 28 May mwezi guno. Resist Muhozi project. Say no to Muhozi project, to human rights violation. Kunga venue the Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham sawa munana kusawa emu eyakawungezi mu nsi ya America era ndoza mu kibuga Boston mwe mbategezeza abeyo. So nemu batimo mwena bana Uganda bagala okugenda oba okubera mu lukungana obujja kutegebwa banachuka bali mu gwanga ya Canada. Mbategeza International Summit on Gender-Based Violence 2022 ejja kubera mu gwanga ya Canada eranga ejja kubetegekeddwa bana Uganda bawangalira eyo. Omugenyi omukulu ajja kubera Bobi itungo kyagula nyina kuzo mwezi 3 mpaka 4 September 2022. This summit will end with gender-based violence. First Lady Bobi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details, please WhatsApp Madame Doreen on +16 479290 or Adrian on 0703 669727 or register through our website info@torospider.org. Okwewandisa kwa $3 eza Canada. Event will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Mukaba bankumira takumira mpera nze ne bwente makati tusikane ku Sunday. Mukaba bankumire.